kiti ku buliri wotumalira ensonga zonna omuntu wo planningira nzizaako ki omaka gutandise ngenda kikola ntya omaka gweddeko yenkola ntya lwaki osulubu kyo kikusuza nga okukonadde nga rose form webali onoonya abalongo bakubuze ekyama kiri mu rose form abaana bakola omufaliso wonna ate wonna wooli gukusangawo oyagala ki mwana mulenzi ozaala bwolaboka oyagala musika omwana omusika ogenda muzaira ku mufaliso ogwa rose form bakola omufaliso oyagala gwa round oyagala kwegamba guno ogwa bulijjo oyagala munene oyagala medium oyagala gusembayo oyagala gwa mwana gwa jjajja gwa maama gwa senga oba gugwo rose form nkusaba ekintu kimu infestation mayanja sisula ku mufaliso mulala ate ng'oyagala bakusalireko kuba essimu obagambe nti Hajati Farida Station mayanja mumanyi yatulagiri n'atugamba tujje ku rose form tufune emifaliso. For inquiries visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Nga tonnalaba please subscribe ring the bell buli lwetuteekayo osobola okumanya. Silivia nalio kampaniriza buli wanda bangampaniriza nenga zemanya njagala nganza nenga njagala ko sente kwengo sola sente buno bumpi bwange nze nalina sente nalina sente ngazifuluja vulu nolaba Silivia bane nyina baba wano ngatwalira nyina baba wano ngatwalira nyina yakubachi yanambo kanti yakusula yasula olaba dero waja nakuwa biru sima kino chetakisa bukadewe buti n'obusola yatuukisa wangata kyamanyi olaba muninga tujja tubeera ne Silivia anyi twagalana apaderavu buli kimu omanyi saasoma nnyo kati nyo waayi gwe gwennyumiza olimbega oli wa polisi kiki nze nabakutegeera bulungi onfunye bubi mukama wange ensonyiwa saako yanjulidde njagala okumanya munange nze nga bondabeera ndi Hajati nange nina ebizibu naye noonya ebikwatagana ku mwana muwala ono ndabe nga nejja mubizibu omuwala yampamba yawamba amaka gange era ayagala kubba amaka gange okitegeera neŋŋamba kangereko ku kyalo tomanya nnyinza okufunayo ekintu nekisobola okuntaasa onsekeredde nkusekeredde olw'ensonga nange kyandiko soko mbuye yakubba atya Silivia omanyize saasoma nnyo Silivia omanyi twali twagalana era nga nze mmanyi mukazi wange kiwala kirungi nali kyegombye nga nange buli kimu weekyalo kyonna nga ndaga nti mukazi wange ebyobugagga byonna byennina nga mwanjulira buli kimu nga mulaga nti wano wange ekiwala ekyo kyolaba kisiru kigwago wenkyogako mpera n'obusungu bungi nga teyeerwaza bwani yamuluma sibiki
taleta mpapula bekoba nono nyina oyo nyina nga bajja ziraba mazali olaba wo nyina wali ati sima mpulidde omukyala bangamba mubazira babeereye mama nyine mange ejo eri wali owetamboti abo wali wange enyumba yange buli kimu kyange buli kimu bimulaze nga teyerwaza kiwa ekyo kisiru nnyo mpulya sana kyogerako nenge gyo neyanjulidde nankunyonyola omuwala ng'agenda ng'ajja ngamba nti yalwa Dania bagenda kumulongoosa era ng'ajja nga ngamba gwe mwami wange era gwe mpuliramu emirembe buli kimu kikyo era njagala gwe obusayininga ku mpapula ezo mulongoosa empapula nzitululira nnyingi simanyi zitegeeza ki nga nange nkwata peni nganjiwako omukwano omungi ng'ate ngamba maama ekyebeeyi kyange kinaafa ng'ate wendi nga nange njiwako kumbe empaayo bya bugagga bwange edaba bwe bigwawo byonna nensaanawo empapula zaali zakuba bya bugagga kati abwe mbadde nsigazaawo obutonotono ate ntunda ntandika omunoonya mulabako ali ludda wa ali ludda wa banaye Silivia aliwa mpulira bubi nnyonzi omuntu bwe nasigazaawo obutonotono bwe natunda ntandika omunoonya kati leero bwe binakazigo kendimu sirina wendi omuntu ali omugagga kati sawa zino nemulabako bane simanyi kyakukola simanyi mpulira n'ennyika ennyingi ku mutima nze simanyi kiyinza mukola oba atuge mutuge ali ludda wa Silivia akati tata emboozi yo teyina njawulo nayange nze gwolaba omuwala oyo yajja ewange nga mukozi era balina ennyina munnange mbusimanyi bayagalako omusajja wange kyekituufu omusajja wange kale ye yeeronda nga naye yamwerondako tebampambi tebayingidde bwaka nga omukozi yajja mulema nemugwamu nti si mulema mano kizula oli yennyina ngamba waaye kangoba abantu bano sijja kumanya bintu ebyo gye bikola ki gye biggwera maama olunaku linagamba obaga omwana mwala yasimbula oluyi ebintu byonna ne biviirayo awo era awo nyini bwenkitegeera nti mujja wange omuwala tatabuze ennamuzo tezze ku nnyoge omuwala ayagala bya bugagga byange kati we twogerera yagambye omwami wange bwe tutamuwa ndagaano manya kyapa kya waka wano agenda kutta abaana bange bwe batyo tebagwa oba n'omukazi omuwala oyo simanyi obulungi bwamufaaki mbuuza ayagala ki omwami wange amuwase mu makaago webale nika ebeerewo era njagala oba oyagala ssente mmeka ekirunyize mmanyi bakola ebintu by'obusiraamu ate ssente zaaki nze nange omuwala munoonya gwolina ekizibiti ate gwolina okunsasula wangi taata gwolina omuwala mwagala ye kati gweyagala nkukolere ki naye ogenda mukola ki oli omuwala omumanyi omuwala omanyi olukokobe nze kubumpi bwondaba mu buno nemmala mulabako yinza omugukira nga bwekimu yinza omugukira nemutakula kubanga sente zammenya okukola zammenya nze sente zammenya okukola zammenya tolaba kuno yinza okubeera kuno bwenti esoka nkalambala nemmala nga buli wadda ngeri oli gye yagenda kadozenga ng'oyaga mukama wange tudde ku mulamwa ozenga nekyoyagala kati nange nfunye kyenjagala owange nze sinzonera sendezo oli eyasendezo njagala nkukwate mukutuuseeko gwomanyi ebirala gwomanyi pulaani yange yonna ogenda kugimanya wali genda babawoowe naye ajja kuba tamanyi nkugambye ati kati guno gwenyini omukolo gwayagala bamuwoowe n'omwami wange kati ate njagala bamuwoowe naawe bamuwoowe nange kijja kitya osaza nako nga batandika batya okuwoowa nange bagenda kukuwoowa n'omukyalo oli ne Silivia mama nyabo bagenda kukola ki kutuwoowa naye kati ebidinde bindekere njagala nkulagirire kubanga omukolo guli eri gulinze naate olaba ogambye by'omuwala sinadde 10 omukazi yammalamu bindekere yakumalamu yesaawa naawe mwesasuze babawoowe muti oli serious musayininge ne certificate nga balina wakuddukirako ogamba otuwo ati oli mubbi ati bw'anaatulaba bw'anandaba tajja kukkiriza bino by'abasiraamu omukyala agenda okuvaayo ng'okuwoowa kwawedde
baga bakubawo wa mwami ne taata we oba omuko yenna abeera ow'oluganda yamugaba anagenda ovaayo nga ne certificate bwemaze dde okubeko omukono nga kakyalina kyakuzza okitegeera weyagadde mukulu omanyisanyo yempulira nze ate gwogenda oteekawo bwe jangu buzzi otwale ekyebbeeyi kyo abange kakati ngenda kukulagirira ogende boti ngoye byonna biki byonna nze mbirina byonna gwobirina gwe kyobamanya jangu ku mukolo otwale ekyebbeeyi kyo